Kisera kano ka alipota ya mbera bude omwanjuzi Mohamed Kituzo kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku byambera z'obudde. Enkuba yatonyeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipota zetufunye leero. Era nga bwe tukennenyeza ekifaananyi kikubiddwa ku nsi yattu, kitulaze nga mu biseera by'okumakyera wabadde olufuuriza ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebimu omusana gubadde gwakanga gukubakubamu. Wabula zigenza okuwera essaawa we z'omutuntu, enkuba ebadde etonya mu bitundu ebisangibwa mu masekkati nga okkibirizodde eri ku nnyanja Kyogo okutuukira ddala eri ebukiikakkono bwa ensi yattu. Era bwe tugezezaako ne tekkenenya ate ekifaananyi ekikubiddwa Samugezeko Samazinga Africa, kitulaze nga omukuubo gw'enkuba guseevudde bukatono nga gudde ebitundu ebisangibwa makati ga Samazinga Africa. So nga ate era wabaddewo ne empeweevu ezibadde zikutuka nga ziva eri ku Seguyanja Buyindi nga zoleka n'ensi yattu. Era ensonga lwaki enkuba ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe tulaba ate ku mbeera ebudde esobola okuba mu nsi yattu mu biseera by'okumakya tusuubirayo olufuurize mu bitundu ebiri aliwo okutuukira ddala eri mu nsozi z'omukabaale ssaako n'ebyo ebiri mu masekkati awamu n'ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale okuggyako eri mu Kitugumu awamu ne Kotiro tusuubirawo omusana okukakanga gukubakwamu. Wabula era tusuubire kuba okweyongera ddala okutonya mu biseera eby'olweggulo era okuviira ddala mu nsozi z'omukabaale n'amu masekkati ga ensi yattu okutuukira ddala eri lira ggulu paka Kitugumu ssaako n'eri Mutoro awamu ne Buguma okubaako Celsius 28 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala, so nga ate eri mu Kalamojja 34 so nga ate eri Malwa 32 okuggyako eri mu nsozi z'omukabaale 25. Era bwe tulaba ate ku mbeera budde esobola okuba mu bibuga bimwe ebisangibwako Samazinga Africa, tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu okusingira ddala mu bibuga ebisangibwa mu masekkati nga okuzodde eri ebukiikaddyo bwa Samazinga Africa. So nga ate eri mu nsi z'abazungu tusuubira embeera budde okubeera empeweevu ddala nga bwe tulaba mu London Buguma okubaako Celsius 6, Moscow 2, Beijing 6, so nga ate ne mu Tokyo 11. Wabula ate Ggwanga agenda kali mu Washington DC tusuubira era mbeera budde okubeera empeweevu awamu ne Buguma okubaako Celsius 10. Ebisigako ku mbeera budde ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitundu kyaffe nga bw'ogulabawo ku lutimbe lwa UBC. Ojja obeera bulungi, weraba.